Sebo nyabo gwe akyekuumidde ku pulogulaamu yaffe eno era ng'okyali ku kyapa ekya Buganda Ekkula. Nkwaniriza nateera omulundi guno. Nze Mpalabwe Muhammad Siriaji. Olunaku olwaleero waliwo obugambo obuli mu lulimi Oluganda bwe tweyambisa ennyo era bwe nzize tutegeere oba tusomeko tubuyige. Obugambo buno buyitibwa busentaba. Sentaba. Sentaba omusajja Omungereza yaziyita conjunctions. Conjunctions. Sentaba nga wowulira sentaba kubeera kutaba. Nti emboozi ziri bbiri za njawulo wabula oyagala zitabaganya efuuke emboozi etya emboozi emu. Tukozesa obugambo buno bu sentaba okugatta emboozi. Engeri gye kiri nti sentaba zino ziwerako mu lulimi Oluganda. Tugenda tunuulira sentaba ntonotono. Sentaba. Tulina sentaba eyitibwa oba. Ne tubeera ne mpozzi. Ne tubeera ne. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire ku sentaba zino. Ntandise ne oba. Oba Omungereza gy'ayita o. Oba Omungereza yagiyita o. Nti oyina ebintu bibiri. Oyinza okuba nga oyina ky'oyagala okwawula oba nga oyina ky'oyagala okusoosowaza nti kino bwe kiba kigaanye nja kukozesa kiri. Oba kino bw'oba nga tokyagadde nja kuwaamu kino. Tugeze nja kujja enkya mbasomese ako kafu. Kituufu. Oba etegeeza o. Tulaba nti Alan oba Eric ajja kujja akuyambeko. Nti Alan oba Eric nti Alan yagenda okujja akuyambe waba tasobodde Eric yajja okujja nti ku bombi kuliko omu agenda okujja akole ki akuyambeko. Alan oba Eric ajja kujja akuyambeko. Nja kuyitirayo oba n'asindika omubaka. Nti nze nja kuyitirayo tugambe ewuwo naye bwe nnaaba sisobodde nja sindika omubaka. Nti nze oba omubaka ajja kujja obutalemererwa. Eyo nno ako nno ke kagambo kaffe aka oba Omungereza ke yayita o. Katutunuulire akagambo kano mpozzi. Mpozzi ono tumweyambisa naye mu mboozi nga tugata emboozi za mirundi ebiri. Nja kukugulira essimu
mpozzi nga togyagadde. Nja kukugulira essimu mpozzi nga togyagadde. Nti nze neeyamye ngenda kukugulira essimu naye sijja gigula bw'onaaba togyagadde. Tulabe ekyokulabirako ekirala. Mpozzi. Mpozzi nayo tugyeyambisa mu kutabagana ebigambo oba emboozi ebbiri. Nti nja kuleeta emiyembe mpozzi n'emicungwa. Nti nja kuleeta emiyembe mpozzi n'emicungwa. Tulabe ekyokulabirako ekirala. Nja kuyitirawo mpozzi bwe nnaaba neerabidde. Tulaba ndowooza engeri gye tweyambisaamu akagambo kaffe kano ka mpozzi. Olunaku olwaleero lyatutunuulire n'akagambo ne. Omungereza yakayita and. Era nga bwe twagambye nti buno obugambo bu Sentaba bweyambisibwa mu kutaba ebigambo oba emboozi ebbiri. Ne. Ndeetera essowaani eyo n'ekikopo. N'ekikopo. Nti wamala, tulaba muno tulinamu abantu babiri, wamala ne Ddagalaasi balina ekikolwa kye bakola. Nti wamala ne Ddagalaasi ne tugyeyambisa okugatta ebintu ebibiri, ebigambo nga biri bibiri oba amannya abantu nga bakola ekikolwa kye kimu. Osobola ogamba taata ne maama be bazadde bange oba taata ne maama be bandabirira. Kakati nno olunaku olwaleero Sentaba zaffe ezo essatu mpozzi oba ne ze ngenda okukomako olwaleero. Akatambi akanaddako nja kuba njogera ate ku Sentaba endala era nazo tuzitegeere. Nkwebaza ggwe eyeekuumira ku Buganda Ekkula n'owaayo obudde bwo osobole okuyiga olulimi Oluganda era otegeere Obuganda. Nkusaba gyekuumireko nnyo era ogabaneko ne munno atanategeera kyapa kino asobole okutegeera olulimi Oluganda, ategeere ebyafaayo bya Buganda, ategeere n'ebyobuwangwa bya Buganda. Nsigadde nze Mpalabwe Muhammad, akuume atakuumira mpeera.